okutegeeza abantu bonna najje muli abawagizi baffe enteekateeka zonna ziteekateeka ekyevulu kya Kingsaha ebiseera ebyo tukimanyi nti badde mukifiiridde ebbanga ddene naye essaala zammwe zaddibwamu tufuna omuyimbi waffe ali mu mbeera nnungi era abasinga ku mwe mbadde mugoberera tubadde mu rehearsals ebiseera ebyo era abayimbi bonna ab'amaanyi mu ggwanga bagenda kwerekerako Kingsaha mulaba Phenon Events bali mu kuteekateeka ekifo omuyimbi waffe wagenda okuyimbira oza mwena mukkiriza tewali asiga Phenon Africana Hotel eri redde olwaleero tubadde n'ekigo ky'ebbeeyi ennyo security ze wano okukakasa eggwanga nti ekikulu kyaffe kisooka kyakkirizibwa security yakikiriyalinga naye ate ekyokubiri tuli nabo mu nteekateeka eno okulaba tubeera n'ekivulo ekirungi yala okukakasa ensi yonna tulinze bulinzi mujje tusaba Mukama atuwa obudde obulungi tusobole okuba n'ekivulo ekirungi tiketi bweziri ziri redde tekoze abantu baziguze buli kimu kitambula bulungi omuyimbi ali mu mbeera nnungi nnyo era njagala ekiseera kino okukwasa bakama bange poliisi eyongereko gye muli eyongere okubawa obuvumu enteekateeka yonna etambula bulungi byonna tubiyiseemu tukimanyi bulungi nnyo tewaliwo okutya mu ggwanga okugenda mu maaso kyekituuza ne poliisi enkiiko ez'enjawulo okulaba nti tweteekateeka bulungi mwebale nnyo mwebale Tujje baliko bassebo ne bannyabo nze Luko Wesigire era nze amyuka omwogezi wa poliisi wano mu Kampala n'emiriraano era nga omukulu bw'abannyonnyodde nti olunaku olwaleero lubadde lwa kutuuza lukiiko poliisi n'abateesiteesi n'abalala be tugenda okukolagana nabo basituwagizi bagenda okukkaanyaako biki bye balina okukola olunaku olwo oba bikutya bwe beetegese kubanga tusembera olunaku olwokutaano ennaku z'omwezi 8 nga ekivvulu ky'omwami Kingsaha kibeera wano Hotel Africana. So twogedde ku bintu bingi naye ffe nga bwe mutulaba tuli uniform za poliisi byetusinza nnyo okussaako essira butya bwe tuyinza okukuuma abantu nga bamaze oyingira ekifo kino bajja batya bayita mu makubo ki bwe baba bafuluma bafulumira mu makubo ki getimekezi n'abenzigula ebyo byonna tubadde tubikaanyaako okulaba nti nno abantu bakuumibwa bulungi nga bali mu kifo kino nga tewali kizibu kyonna kibatuuseeko. So byebimu bye tubadde tukkaanyaako era essira tulitadde ku geeti abantu bwe baba bayingira embeera gye balimu bali batya nga bwakunnyonnyodde nti tulina ekizibu essaawa zino mu ggwanga bwe tuba tutegeka ebivvulu bwe tuba tulina ebinyuma ebyenjawulo wabeerawo threats ez'enjawulo nga bwe twetegekera ennaku enkulu Christmas n'omwaka omujja wajja wabeerawo threats ez'enjawulo naddala ez'ebikolwa eby'obutuufu naye omukulembeze w'eggwanga lino yabategeeza nti ekyo tekijja kusazisaamu kinyumo kyonna era tujja genda mu maaso n'okubikuuma byonna kasita abategesi baba bakwataganye ne poliisi okuba nti no bategeeza ku Inspector General betuwokola meeting nga zino betwetegeka tumanyi ennamba esaanidde netudiployinga nga bwe kyetaagisa. So ekyo kyetukoze olunaku olwaleero nti buli kimu buli kasengejja bakayiseemu paka olunaku olwaleero ekirindiddwa okulaba nti no tukwatagana nabo olwo olunaku lwennyini Friday ntya traffic bwenaaba etambula abantu bwe baba bayingidde baddawa ebintu bitegekeddwa abagala okulya baddawa kuba mu Kimagye eno hotel. So abadigize bajja bba balina grounds zaabwe naye era bw'oba osobola okuba nti affordinga hotel ekyo tekikugaana
kugenda kuba nga weeyagalira mu hoteeri naye kyenjagala obategeeza nti counter terrorism eri poliisi ku gurawundi weri eya bulijjo tujja bba tulina ba stewards abatuyambako abategesi be bazze nabo era nga tujja bba tukolagana nabo bulungi okulaba nti n'abantu abanaaba mu kifo kino tebafuna buzibu bwonna. Waliwo ebitakkirizibwa kuyingiza kifo kino ng'eccupa ez'omwenge era ne mu kivulu eyo tujja bba tukkirizayo disposables. Twagala bintu byogi biyiza kwesibwa ku lumu abantu. Abantu bajja bba bakeberebwa buli omu wabanga waliyo abakulu abava mu gavumenti oba mu palamenti abategese okuba nti nno bajja nabo bajja bba balambikibwa ku butebe banaaba bakisesinga ekifo kino naye nga nabo bayise mu mbeera y'emu ey'okubekebejja nga bagenda okwenyigira mu kivulo kino. Okutwaliza awamu tetulina buzibu bwonna, tulina bulabi bwonna bwolekedde kivulu naye tuli bulindaala okulaba nti notubukomekkereza obuba bubaddewo. N'olwekyo twebaza abategesi nti basobola okutuukiriza emu bye beeyama era tulindiridde olunaku olwo okulaba nti buli kimu bye beeyama bakikola naffe tweyama okuba nti notubatuusaako security omunaaba muyise olaba nti ekivulu kitambula bulungi. Nina ekivulu bina ebibuuzo mwagala oluzungu oba ndowoozawo tumaze waliyo ekibuuzo ffe ekituteeka ku mulyango kukuuma interest ebiseera ebisinga za bategesi n'okukuuma abantu ba bulijjo abagenda okubeera mu kivulu. So interest y'omutegesi weba nti eggaali akikkiriza eyingire tukiyinaako buzibu naye bw'abanga tutegeezezza nti buli ayingira nga tukwatagana ne babawunsa abastewards abalala buli ayingira alina kuba na tiketi era ekyo kintu kijja okukola ekyokuvomerera naye bw'aba akkiriza eggaali ogwaffe gwakulaba nti ayingira ekibangirizi kino si wa bulabe eri abantu bagenda okusanga mulimu. Ekibuuzo kyange amanyi abantu ta abe kola n'okukiruka mu Uganda ebiruka mu Uganda expectations z'abantu okujja ku kivulu kino eno ziri high ate ng'abantu abajja balina klasi tegeeza tebalina amamotoka. Traffic olunaku lagenda kontrolingibwa atya kubanga tulaba nga ne mu mbeera y'emu bali mugezaho kubanga batereeza enguudo ku lunaku olwo tembadde elections kubanga tuyinza okera ku makyanga n'obulaba wali wansi bali muterezaawo nga sizakuyitawo. Kituufu nga tuli ne traffic and road safety olunaku olwo bajja beerawo abatraffic abateereddwa ku nsonda ez'enjawulo okulaga parking ez'enjawulo abategesi ziba n'abasazeewo ne bannanyini kibangiriza okugenda okutunda emikolo gino nga kwotadde n'ebifo ebiriraanye oba parking eyinza naye bw'obanga naawe osoma embeera eri mu ggwanga ng'olina obusobozi obutatambuza mmotoka olwo olunaku okusaba kireke eyo kuba embeera mugiraba eri mu ggwanga yama kukwata essaawa waliwo ateekeddwa okukola enguudo n'ebirala ate bino bikyayeyongera mu maaso omwaka omwaka bwetugwamu. Osome embeera oba olina obusobozi obukajja na mmotoka gireke eyo oba obuyina parking awabijja beerawo abatraffic abakulagirira awo olina okuwanja opakinga. Tetujja kukkiriza amamotoka kubeera ku kkubo era abo abanaaba bapakinze ku makubo bajja bba emmotoka ziggyibwawo nga zitwalibwa poliisi ejinja roodi era nannyini yo yajja obba nga asasula engasi oba inconvenience eyo yokuba nti notugiteeka kugitekawo kugitwala kujinja Tungisaha amanyikiddwa nga omulungi atera okukozesa ku bintu eby'enjawulo n'abeesuuliza okudda mu kivulu kye bayaayiyayi abasinga okubaabula abayaayi abo abali eyo basuubire nti bwe banajja n'ebintu byabwe tebaba kyankalanye poliisi abakwasi b'amateeka bayinza okubateekatembeera ebyokunywa. Twategeka twakuuma ekivulu kino kyakavaawo ekyanyegeyege ejjinja
abantu bangi abakwatibwa abakozesa ebiragala bakwata abantu abasobola bakozesa ebiragala era njagala bategeeza nti oba okozesa ekiragala kyonna poliisi nakugwamu ebiragalalagala oba wiidi obusa oba mafuta byonna byonna ojjako omwenge ofcourse gwinaako buzibu wadde waliwo abantu nebamukusaawo engene eteeka terinayisibwa omwenge ogujjaba gukkirizibwa naye era ogusanga wano tuyingira nabo ebiragalalagala eggwanga lyaffe mu mateeka tebikkirizibwa naaba okwatiddwa ojja sula akakola kakkirizibwa akakola tekakkirizibwa ssebo naye ate tubalaba nga babakwata abakamya akakoola omukulembeze tannateekako ki mukono ku tteeka eryo so abakali tebanateeka naye etteeka tekakkirizibwa kuyingira naye tetulina bikwekweto byetukola kukwata bantu tunabikola mu ggwanga naye ebiragala ebirala ebyo bakwata naye ebikwekweto ebyakakoola tunabitandika ojjako etteeka eryo nga bazzeemu okuliseeka muki omukola tujja kuba tubakwata n'ababirima bonna asobanga tulina etteeka